ekiseera kyonna amanya bampita Moses Sali naye ag'ensimbi Bebe Cool neyanziza nnyo okumpa omukisa guno okubaako nekyenjogera on behalf of music industry. First nja kwebaza baganda baffe okuba nti bambadde engatto eza size enene era nga ndabira ddala nti obuguwa babusibye kubanga okulaba nti baganda baffe basobodde okukola association ne baba nga basobola tutuukako ne tuba nga tusobola okulaba nti we are working together nti nange abayimbi abazze oluvannyuma oba first of all kansooke crediting abaali mu kulonda nti Uganda tulina ekintu kyetuteranye okulengera naye okubeera nti association ya music for the first time president waayo mukazi ekyo kyansanyusiza nnyo era obutafaanaganako nga ebibiina ebibaddengawo bino wali wano wali naye kati for the first time tulina omukazi kitegeeza there's a chance okuba nti tusobola amaloboozi gajja mawombeefu kuba eyo mbeera ya kikyala kitegeeza okuteesa najja okuteesa tajja na busungu kuba amanya agenda wa mukyala ate ekyokubiri neneebaza era abalonze vice president we nga si omukufa abayimbi abakadde abaluddewo kitegeeza nti twekkiririzaamu Waiki asobola okubaako nekyagamba Bebe Cool ne Bebe Cool asobola okubaako nekyagamba ani Waiki Benda. According to me nasabiddwa mbere advisor which of course ng'omunauganda era yagaliza abanauganda ku magezi gonna genfunye mu music industry experience yange nalibadde wankwe nnyo singa ŋŋaana okubeera advisor kubanga advisor o advisingira through experience otuula emabega toba kakiiko naye nga essimu bwevuga obeera you advise. So ndi musanyufu era 100% umayena support yange because definitely twetaaga office twetaaga wetudduka noga nti waliyo festival eziriyo oyagala information about them genda ku office y'abayimbi omuyimbi asibiddwa balwanidde ebyekivulu bapromota bakoze ebyekiyaaye abayimbi beetaaga okubeera protected by a certain office oba bapromota balina office zaabwe oba baani balina office ffe twetaaga okubaako ne wetuddukira so that information flows from an official level ate ne ku level kwe tutuusiza industry yaffe tetukyasobola kubanga tweyisanga ayagala yakola tulina okubeera waliwo empapula ezitambula nga ziba official oli n'amanya nti abayimbi bw'olaba olupapula bweru headed paper eno kitegeeza ayogera on behalf of musicians ekitabaddeewo so ndi musanyufu era I'm very supportive of the association ekisingako awo ekikulu kulunching office ng'ennaku z'omwezi 29 we should be either next week or next week but one next week on Wednesday yeah. Victor Kamenyo kati ennaku zino nsinga memory National Theatre ku National Theatre tubeerewo ffenna and we would have tusaba bannamawulire mwenna mubeerewo kugamba let us start something afresh tuleme kubeera n'abayimbi bonna waliwo eyambuziza nti kyogamba osobola okugenda ku DNA eya Chameleone ne mugamba nti nedda ŋŋendayo kubanga uma eriyo ate Chameleone ye yawadde uma so that is why office yeetagisa kubanga mu office eyo nsuubira nti muganda Misach ajja tuula Mayinja ajja tuula Bob Wine ajja tuula Juliana ajja tuula kugamba tubeko a bit constructive within ourselves nga tetuwuliriza balala abatali
abatamanyi kituluma oba biki ebyo byonna n'okulwana kale sijja kusa kulwana entalo ezibeerawo simanyi zino zaba simanyi bitongole kyebikolekitinga sente simanyi biki. The problem waki tetubadde tetusobola kubibiitinga lwansonga tetulina office yetengeredde nti yabayimbi. Office eno genda nerumba negamba nti muzeeyi Wasula tuganye oba muzeeyi Wasula tuwe audit. So see individual musicians gamba nti muzeeyi paseneza, which is very difficult. Okay, so njagala kubeeba sigaye tuze kulumba Wasula njagala kubeebaza nnyo mwenna baganda baffe abayimbi mwenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampala tuplaninga okugulawo offices eziri regional. Mbagamba nti office ya National Theatre eri nga head office ngera mbakubiriza nti tugenda kubanga tubabulira offices weziri tubeere nga tukwataganira awamu nga family emu. White Benda yatuwadde office ey'Embalala mukubireko mu bugalo toyanziza nazisasulira omwaka mulamba tugenda kuba tuba details nga tannawakana badde nsaba abalage constitution yaffe nga bweri katusabe omugama atukwatiremu